okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nkwebaza kubanga n'enkya lunaku olwaleero okedde wamu naffe okuyiga ebyokuyiga bineeno. Mukama waffe yeebazibwe. Nkubuuzaako nti wasuze otya omwagalwa omulabi waffe omulungi ennyo? Wali ku puroguramu ensulo ey'enkya olunaku olwaleero era Katonda asiimye nze okubeera mu maaso go nga tuyigira wamu era ng'erinnya eryange nze Kisomba Wilberforce. Weebale okubeera nti n'otutta omutawaana, okubeera nti n'okeera wamu naffe era ku bigambo bino byennyini tubeere nga tuyigira wamu. Era nkujjukiza nti no tobigabana wekka, gabanako n'omulala, tegeezaako omulala, sharinga link gwatulabira ku YouTube channel. Mukama akuwe omukisa. Weebale nnyo kubanga okedde wamu naffe enkya lunaku olwaleero. Tweyongerayo n'ebyokuyiga byaffe, tuli mu kutunulira kubikkulirwa, ekitabo kya kubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri, verse pa verse. Era nga tuli mu ssula ey'e15. Weebale kuba nti ozze otambula wamu naffe. Kansubire nti nno Mukama akuwadde omukisa okuyita mu byokuyiga bino. Era ng'olunaku lwaleero tugenda tunulira olunyiriri olw'okutaano. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe gugamba eweema ey'obujulirwa. Eweema ey'obujulirwa. Katusabe. Katonda Kitaffe omwagala tukwebaza kubanga otuwadde omukisa enkya lunaku olwaleero okuba nti tugenda okuyiga ekigambo kyo. Taata tukwebaza kubanga oli mulungi nnyo gye tuli. Wadde nga tutambudde nga bw'oyagala, Katonda waffe tujja mu mikono gy'enkya olwaleero. Weebale kubanga otukuumye n'otuyisa mu budde obw'ekiro ate n'otuwa enkya ennungi. Weebale Mukama n'omukisa gw'otuwadde ffe baani okubeera nti n'otukeera okulya era okuyiga okuva mu kigambo kyo. Tuyigirize, otuluŋŋamye, ebigambo bino bibeere omukisa eri obulamu bwaffe era n'eri abo abatwetoolodde. Tukulemberemu mu byonna, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kigamba eweema ey'obujulirwa. Weema ey'obujulirwa. Olunyiriri tulisimbudde mu kitabo kya Kubikkula essula ey'e15 olunyiriri olw'okutaano. Bayibuli egamba nti oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba yeekaalu eya weema ey'obujulirwa mu ggulu n'ebikkulwa. Ne ndaba yeekaalu, oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba yeekaalu eya weema ey'obujulirwa mu ggulu n'ebikkulwa. Yokaana mu kwolesebwa afuna ekifaananyi ekya yeekaalu ey'obujulirwa n'ebikkulwa mu ggulu. Nga tunakweyongera mu kyakuyiga kino, njagala tutandike n'ekimu ku byafaayo. Manyi buli lunaku tutandika n'ekyafaayo kitugezaako okubeera nga tugeraageranya ku kyokuyiga. Ebyafaayo oluusi n'amazima ageewuunyisa oba gayite amazing fact. Kaakati olwaleero ekyafaayo kye twagala okutandika nakyo kyekya kooti ejulirwamu eya Amerika. Bwe yali ng'ebaggibwa ssemateeka agikulembera. Era bw'ogenda mu kooti ejulirwamu eya Amerika ojja kusanga ng'eriyo abalamuzi 9. Babeera abalamuzi 9. Kakati ssemateeka waayo yabaggibwa mu mwaka gwa 1803 oba giyite 1803. Ssemateeka wa Amerika ono owa kooti ejulirwamu yabaggibwa. Omu ku basajja ab'amateeka abaaliwo nti kooti eno erina okubeerako, kooti ejulirwamu erina okubeerako abalamuzi 9. Era ojja kujjukira nti nno lwaki ejulirwamu nti oluusi omusango gusobola okugaana oba ne bagusala n'otabeera mu mativu n'ogenda okujulira n'ogamba nti let me make an appeal n'ojulirwamu. Kati yo kooti ya Amerika erimu abalamuzi 9 era erina ssemateeka ow'enjawulo agifuga nti nno okusala kw'emisango kuyina kubeera kwa bwenkanya bwesimbu. N'olwekyo balamuzi 9 batunuulira nsonga ku nsonga ez'omusango gwo nga tebanakola ki? Tebanaba kusalawo. Naye eyo yaggwanga, eyo kooti yaggwanga ng'eya Amerika, kooti ejulirwamu.
naye wano tuli mu kutunulira weema ejulirwamu ey'omuggulu. Yokaana alaba Katonda ng'amwolesa, Yokaana alaba nga weema eno ejulirwamu ebikuddwa. Kyekirimu tugenda kwongera okwetegereza nga bwe tutambula. Lwekyo olunyiri lwaffe olwaleero lutusongera ku Yokaana kyalaba nga yeekaalu ey'omuggulu ejulirwamu ebikuddwa. Omulundi ogwasembayo twalaba, bw'obanga wali otambula wamu naffe mu by'okuyiga bino eno, mu lunyiriri olw'11 mu kitabo manya ssula y'11 mu kitabo ekyakubikkulirwa, kubikkula essula 11 olw'19 twalaba, kasooke ensomewo ojjukire bulungi, kubikkula 11:19, ne yeekaalu ya Katonda ey'omuggulu n'ebikkulwa, ne walabika mu yeekaalu ye essanduuko ey'endagaano ye, ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka n'ekikankano n'omuzira mungi. Ndi ku mulundi guli twalaba olunyiriri luneeno emabegako mu by'okuyiga bino, oba oze ogoberera oba gwayaka tweyungako, twakiyigako dda kuba tuzze nga tuyiga eby'okuyiga bino kubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri. Nti yeekaalu ya Katonda Yokaana yagiraba ng'ebikuddwa. Mu yo nalaba nga essanduuko ey'endagaano nga mweri, era n'awulira amaloboozi n'okubwatuka n'okumyansa okunene n'emizira, nga yeekaalu eno ekoze eki? Ebikuddwa. Eno ye yali entandikwa, bwe twayiga luli yali etulaga entandikwa ey'emyaka, entandikwa ey'okusala omusango, mu Luzungu kyayita investigative judgment. Nti omusango gwa Katonda nga gutandika okusalibwa mu kifo kino ekitukuvu, kubanga ekifo ekitukuvu eky'omuggulu Bayibuli wanene ekiraze mu kubikkula essula y'11, era kino kyatandika mu mwaka gwa 1849 Yesu bwe yava mu kifo ekitukuvu n'ayingira mu kifo ekisinga obutukuvu eky'omuggulu, nga agulawo okutandika okusala emisango gy'abantu bonna, oba giyite investigative judgment. Naye olwaleero tetutunuulira lunyiriri luneeno, luno twalaba nti no kwe kutandika, naye olwaleero tuli mu kwetegereza wano mu 15 nawe atulaze nti weema ya Katonda ey'okujulirwamu n'ebikkulwa. Olwaleero tuli mu kutunuulira weema eno, era ekitundu kinene ekya yeekaalu ey'omuggulu eky'ekifo ekisinga obutukuvu, era nga twagala okwongera okwetegereza kiki ekiri mu ssanduuko, kubanga tusomye olunyiriri. Kansooke ndikuddemu oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba yeekaalu ey'omuggulu, ne ndaba yeekaalu eya weema ey'okujulirwamu mu ggulu n'ebikkulwa. Yamala okubikkulwa kiki ekirimu? Yagala tusomeko mu kitabo kya Okuva, kuva essula 25 olunyiriri lwa 16. Okuva 25 n'olunyiriri tugenda kusoma lwa 16. Bayibuli egamba nti, era oliteeka mu ssanduuko obujulirwa bwe ndikuwa. Era oliteeka mu ssanduuko obujulirwa bwenkola ki? Bwenkuwa. Obujulirwa buno eno obuteekebwa mu ssanduuko eno si kirala naye by'ebipande eby'amayinja ebyali biwandiikiddwako amateeka 10 Musa bye yakwata n'ateeka mu ssanduuko eno, bwe bujulira Mukama bwe yamuwa, era ng'ebipande binene byali biriko oba Katonda nga biwandiiseeko amateeka 10. Ekyo nkijjawa? Nkijja mu Kuva essula 31 olunyiriri olw'omunaana. Bwetyo tuli mu kwetegereza ebyawandiikibwa. Muganda wange ebyawandiikibwa bino binyuma, nti olw'ensonga nti tutunuulira olunyiriri mu kitabo kyakubikkulirwa, naye okwongera okulutegeera ne twongera okusoma Bayibuli lunyiriri ku lunyiriri, kuba Bayibuli yennyonnyola yokka. Tolina kuteekako nnyo bibyo, naye olina kukozesa Bayibuli okunnyonnyola Bayibuli. Olina kukozesa lunyiriri okunnyonnyola olunyiriri. Olina okukozesa nnyiriri
okwongera otegeera ennyiriri za Bayibuli zitegeeza ki. Bwe tosoma Bayibuli nakyo tuve mu mbeera ezo oluusi otulimbiwa oli n'asoma olunyiriri n'ayogererako ebigambo byengaana nga bibye n'agyogeza. Nedda Bayibuli tebagyogeza. So lwaki tuba tulina okwetegereza. Bwe mba ŋŋambye oba bwe tuba nga tugamba nti obujulirwa buno eno obwateekebwa mu ssanduuko ey'endagaano gaali mateeka 10 kiririddawa. Kiikino mu kitabo kya Kuva essula 31 olunyiriri olw'omunaana. Kuva 31 olunyiriri olw'omunaana Bayibuli egamba nti n'emmeeza kamere sure nti wendi wenyini yes 31:18 abaagalwa 18 si 8 31 Kuva olunyiriri olw'18. Bwe yamala okwogera naye ku lusozi Sinaayi n'amuwa Musa ebipande 2 eby'obujulirwa. Jjukira ekyo tusomye mu kitabo kya Kuva essula ya 25 ndino bwe bujulirwa bwa Katonda n'abuteeka mu ssanduuko. Bayibuli egamba nti nno bwe yamala okwogera naye ku lusozi Sinaayi n'amuwa ebipande 2 eby'obujulirwa, ebipande eby'amayinja ebyawandiikwako n'engalo ya Katonda. Ngalo ya Katonda yawandiika ng'obujulirwa buno ge mateeka 10. Ebipande byali 2 eby'amateeka era Musa bye yakwata n'ateeka mu ssanduuko eno ey'obujulirwa oba essanduuko ey'endagaano. Omwagalwa, obujulirwa buno obwateekebwa mu ssanduuko ge mateeka 10. Nolwekyo mu lunyiriri lw'olunaku olwaleero Yokaana annyonnyola nti no etteeka lya Katonda nga gwe musingi obwakabaka bwa Katonda kwe butambuzibwa. Obwakabaka bwa Katonda kwe butambuzibwa, amateeka 10 gwe musingi era empisa y'obwakabaka bwa Katonda kwetambuzibwa. Yesu lwaki olunyiriri lutugambye nti bwe yalaba Yokaana n'alaba nga eweema ey'okujulirwamu ebikuddwa mu ggulu. Nolwekyo y'ensonga eyo era emisango gyonna olupimo lwa byonna ge mateeka ga Katonda. It's the yardstick. Bwebanga ddala yeweema ejulirwamu nga bwe tukirabye nti emisango gya buli ssekinnoomu, ebibi na buli kimu ekiyinza okuba nga kikulangibwa, eyo gye kikola ki? Gye kimalirizibwa. Yesu Kristo kikyagenda okukozesa oba kikyali mukozesa ng'ali mu kusala omusango oba omusango nga gugenda mu maaso ogw'okunoonyereza ku buli linnya oba na ku buli muntu, kye bayita mu luzungu kye twayita investigative judgment. Talina kirala kyakozesa naye akozesa mateeka ga Katonda 10 ge yawa Musa era n'olunaku olwaleero ge yatuwa agali mu kigambo kya Katonda Bayibuli mu kitabo kya Kuva essula ya 2. Era muganda wange watufunanga mukisa totwalanga mutawaana kugasoma olw'obudde tetujja kusobola gasoma, naye twandibadde tugasoma n'olaba ddala kiki Bayibuli kyetulagira ddala olupimo lwa Katonda lwakozesa okubeera nti omusango gugenda mu maaso. Naye omukisa ogwo ogulina okuwesomera gwe kennyini Kuva essula 2 kuva ku lunyiriri olw'okusatu n'okkirire ddala mpaka wansi, ojja kwongera okulaba nti amateeka ga Katonda gannyonnyoddwa bulungi nnyo. Nolwekyo lwelwo olupimo gwe musingi ogw'obwakabaka gwe musingi Katonda gwagenda okusinziira okusala omusango gwa buli ssekinnoomu. Erinnya lyo n'erinnya lyange ffenna tewalina limu ligenda kubuukibwa. So lwaki omu ku bayiiya b'ennyimba yagamba tunayimirira tutya, tunayimirira tutya ku lunaku olwo ng'alowoozaamu nti ku musango guno tegugenda kutaliza muntu yenna. Ebikolwa byange biri mu kupimibwa oba bigenda mu maaso n'okupimibwa ddala bisaanira
names are accepted, names are rejected. Amanya agamu gakkirizibwa, agamu gagaanibwa. Gagaanira ddala okuyitawo. Kansubire nti eriryo n'eryange lijja kubeera mu mannya aganakkirizibwa. Naye tegasobola kukkirizibwa bwe tuba nga tetutambudde nga Katonda waffe bw'ayagala. Okusobola okuyimirira mu musango ogugenda mu maaso, twetaaga okubeera abawulize. Obuwulize ensonga nkulu nnyo. N'olwekyo essanduuko eno eri mu weema ey'okujulirwamu. Teriimu kirala kyonna, naye erimu omusingi obwakabaka bwa Katonda kwe butambuzibwa nga ge mateeka 10 mu bufunze bwe buwulize. Ddala tusinza Katonda oba tusinza bintu birala? Kyekibuuzo ekikyasinza okubeera ekikulu gwe ky'olina okwanukirira nange, si mu kwogera naye mu kukola. Kuba tolina ngeri ndala yonna gy'oyinza kyanukuliramu. Tewali n'omu agenda kwogera bwogezi nti Katonda nkwagala. Nedda. Ebikolwa byange, enneeyisa yange, obuwulize oba obujeemu bwo bwe bugenda okukugyamu. N'olwekyo newankubadde nga Setaani atubuzaabuza era ng'abuzaabuza abantu bangi ku tteeka lya Katonda ng'agamba amateeka gaavaawo, etteeka lyavaawo, tuli mu kisa, obwo bulimba bwa kika kya waggulu muganda wange. Ekyo kisoboka kitya? Bwe banga weema ey'okujulirwamu mu yeekaalu ya Katonda nga gyeri, nga teriimu kirala kyonna naye ng'erimu amateeka 10 nga bwe tulabe mu kitabo kyakubikulirwa, ogamba otya oba okkiriza otya obulimba bwa Setaani nti amateeka gaavaawo? N'olwekyo olwaleero tujjukizibwa nti no etteeka lya Katonda gwe musingi Katonda gw'agenda okusinziirako okusala omusango gwa buli ssekinnoomu eyali abaddewo ku nsi kuno n'abo abaliwo olunaku olwaleero. Yensonga lwaki ku lunaku luli Bayibuli etulaga bulungi nnyo nti no buli omu ajja kuvunama agambe nti emisango gyo nga gya mazima, emisango gyo nga gya bwenkanya, nti wamanya namanya, wategeera nategeera. Naye tugenda kuyimirira tutya ku lunaku olwo waliba ng'akomyewo? Tekijja kusoboka kuyimirira mwagala mu kiseera ekyo. Okuba kuyimirira, olina kuyimirira kati, nina kuyimirira kati nga nkola ebyo ebigaanidde mu maaso ga Katonda, nga nkola eby'obuwulize. Okulabula Katonda kw'aba akuwadde ate si bigambo bya kutiisatiisa naye bigambo wabula bya bulokozi. Buli we tutunuulira ebigambo eby'omusango tekuba kutiisatiisa naye kuba kulabula ate wamu n'obulokozi nga bigattiddwa wamu, olw'ensonga nti n'ekyo tukyetaaga okumanya nti wa gy'olaga. Bw'ojjukira mu ssomero bwe muba mugenda kutandika okukola ebibuuzo, ebigezo, omusomesa asooka n'ayimirira n'abawa buli kimu nga bwe kigenda okutambula. Bw'akomaawo bw'amala obbawo ebiragiro n'abawa olupapula. Kati n'olupapula obawa akalufuna bw'oti ku peegi esooka kubaako ebiragiro, engeri gy'olina okuddamu ebibuuzo. Bagamba ddamu ebibuuzo 3 mu sekishoni esooka, mu sekishoni ey'okubiri byonna biddemu. Kati gwe bw'okwata ebya sekishoni esooka byonna n'obijjuza, ebibuuzo 8 byonna n'obijjuza, n'otafuna budde bujjuza bya sekishoni yakubiri, oba ogudde, oba okoze eki, oba ogudde. Kubanga bajja kutwala paasi maaka y'aka sekishoni kokka akasooka, ate akalala oba tulina na kimu ky'okunguddeyo, n'olwekyo oba ogudde. Ensonga lwaki Katonda atuwa ebigambo ebyokulabira si kutiisatiisa, si kukukanga, naye okubeera nti no otegeerera ddala ki ky'ogwanira okukola, ntegeera ddala ki kye ngwanira okukola. Yeekaalu egguddwa ku mulundi guno eno nga teringa we yaggula mu kubikulwa essula y'e11 naye mu ssula y'e15 ng'egguddwa okulagira ddala kiki ekigenda mu maaso. Ndi gwe nange tutegeere nti ebiseera bye tulina bigereddwa bitono, twetaaga okweteekateeka. Kubikulirwa essula y'e14 olunya olw'12. Naye atuwa ekifaananyi eky'abantu ba Katonda abagenda okuwangula ensi eno.
batya bwe bagenda okubeera oba batya bwe bafaanana. Ku Bikulu essula 14 olunyiriri olw'12 Bayibuli egamba nti awo we wali okugumiikiriza kw'abatukuvu. Be baliwo abo. Awo we wali okugumiikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Omwagalwa, abatukuvu bawulize, bakwata ebiragiro bya Katonda n'okola ki? N'okukkiriza kwa Yesu Kristo. Weema ey'okujulirwamu ng'egguddwa. Lwaki kujulirwa? Kubanga ndi we guba gukusinze olina w'ojulira. Kabona asinga obukulu Yesu Kristo ali mu kifo ekitukuvu era ng'atuwolereza. Tatunula butunuzi mu misango naye ali mu kutuwolereza. Kasita weenenya mu maaso ge tegukusinga n'akatono. Naye ebibi byo byonna bikujjirwako. Ng'omukisa gukyaliwo ng'okyasobola okujulira mu weema esinga mu kifo ekisinga obutukuvu. Lwaki? Kubanga Yesu Kristo omuwolerezaawo omukulu akyaliyo. Kati bw'abanga akyaliyo, gwe nange tulina omukisa ogujulira. Ate bwe tumala okujulira ne tutambula nga Katonda waffe bw'ayagala, tujja kubeera bawanguzi n'okukirawo. Lwaki teweetwalira mukisa ogwo? Lwaki seetwalira mukisa ogwo nga tukyalinayo obudde obutono ddala okubeera nti no tutuuka mu kifo kino ekitukuvu, okubeera nti no tukola ki? Tuyimirira. Njagala kusembayo n'olunyiriri mu kitabo ky'Abebulaniya. Abebulaniya essula 4 olunyiriri lwa 6. Bebulaniya essula 4 olunyiriri lwa 6 Bayibuli egamba kale tusemberere n'obuvumu eri entebe ey'okusaasira tulyoke tuweebwe okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe tukwetaaga. Tusemberere n'obuvumu entebe ey'okusaasira. Mukama waffe Yesu Kristo ng'ali mu kifo ekisinga obutukuvu, nga emisango gya buli muntu yenna yenna oba buli bulamu bwa buli muntu yenna yenna nga buli mu kukeberebwa. Nsaba Mukama nga bw'atuwadde omukisa, mwagalwa tugukozese tusemberere n'obuvumu entebe ey'ekisa. Ekisa kikyaliwo, omukisa gukyaguddwawo eri obulamu bwo n'obulamu bwange, okubeera nti no tusembera mu maaso ga Katonda waffe. Mwesigwa era mutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe bw'agamba mu Yokaana ekisooka essula esooka olunyiriri lw'19. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'osemberera n'obuvumu entebe ey'ekisa ey'okusaasira, osobole okubeera nti nno Yesu Kristo bw'anaakomawo ojja kubeera omu ku abo abayimiridde mu ssanyu eringi okumulindirira. Katusabe. Omwagala Katonda waffe tukwebaza olw'ekigambo kyo. Weebale kubanga otusaasidde, otuwadde omukisa okubeera nti no tuyiga ekigambo kyo. Tukusaba omukono gwo ogw'enjawulo gubeere wamu naffe nga bw'otuyigiriza mu kigambo kyo nti yeekaalu eweema ey'okujulirwamu mu ggulu egguddwawo, ate nga n'ekigenda mu maaso kwetegereza buli linnya lya buli muntu. Tukwebaza Mukama nti nno totulese mu kizikiza, naye mu kisaaja ekingi okyayogera n'obulamu bwaffe. Otulagidde ddala nti oyagala tulina kirala kyoyagala tubeere bawulize, twenenye mu maaso go, ate naawe ojja kutusembeza. Katonda waffe tusobozese mu buli mbeera zonna. Omulabi era awuliriza ebigambo bino ayinza okuba nga alina okusomoozebwa okutali kumu. Katonda waffe gwe okutegeerera ddala, kusaba omusobozesa okuwangula. Ekisinga obukulu tusaasire otusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe. Tubale ekitundu ku abo Mukama abaganyulwa mu buweereza bwa Yesu Kristo ng'ali mu kifo ekisinga obutukuvu. Obulamu bwaffe busobole oteekebwateekebwa obwakabaka obugenda okujja. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Nkwebaza mukwano okubanga otambudde wamu naffe okuva we twatandise okutuusa ku ddakiika eno. Nkwebaza kubanga obadde wamu naffe. Era nkwagaliza olunaku olulungi. Ekisa kya Kristo kibeere wamu naawe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.